Honorable Minister of State for Gender, ladies and gentlemen, we are going to go to the Justice Forum. Mayor, Master Nivajana, come here, Sharon, Sharon, Wafe, Alex Kuru, Iran Use of Sasida, the family, Sabakatonda, Abasile, Chinim, Abamunye, Kasera, Kawa, family, Alex Kuru, Nelly, the land, biological family, the arts industry as a big family, the Wayo. Wow, the one and grand. Sharon, also, we have a Kakasa, Kilosoma, Pundelu, Zedjoli, Katonda Fena, Yomi Amu, Joli, Sobozi, Obatalanda. Ilaga Sobianti, Yomu, Joli, Obatalanda, Sobo. I know who possesses that. Umuyamba, 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 Nezi to live. So, Alex kitegeera nnyo era n'akozesa platform ye n'akozesa ekitone kye talanta kyobula baffe nawe tuli wano kyobula eggwanga lyonna lyategedde era nekisaakibwa awamu ne famire olw'okufa kwa Alex Mukulu. Talanta ye yagikozesa bulungi nnyo Alex Mukulu yayagala nnyo eggwanga Uganda. Era ekyo ng'okirabira nti yali akola emizannyo yonna gye yali akola yagezaako okulaba nti tuwandiisa obwavu, tuwandiisa endwadde zinamutta, tutereeza ebyobufuzi byaffe ebyobukulembeze byaffe. Era buli oba yogedde ku muzannyo gwa 30 years of governance, Uganda yali ejaguza emyaka 3 egy'obwetwaze independence. Naye nga akuba tooki mu bituyiseemu era nga yagala ffenna tutuukirize ng'eggwanga bwe tuli bwe tulina okubeera mu nsonga zonna eddala ebyobukulembeze politics. Era nga ye kyayagala nti buli omu yeeku omutima nga munnansi ng'abakulembeze tulabe nti tutereeza ebyo ebitatambula bulungi. Abamu yali muto naye nga mugoberera, abamu balowooza nti Alex Mukulu agenda kwesooka ebyobukulembeze politics yesimbewo somewhere for some kind of political role ffe kitwali tukusuubira. Naye Alex Mukulu ye yaganza nina platform yange era nja kugikozesa seeta kuyingira byabukulembeze naye nja kukozesa platform yange okugatta mu ggwanga lyaffe. And we do salute you for that side. Alex Mukulu yalinga buli kyakola ayagala kikole bulungi nnyo. He had Muzungu Twitter the spirit of excellence. Whatever he did exuded excellence. He wanted it to be done well. If it is the arts, he didn't want it to be done for the speed nowadays. He wanted it to be done the right way. If it is a song, it should be well crafted. If it is a play, it should be an excellent one. And that's why he always wanted to see excellence in our country, in everything that we did, in our politics, in our leadership, that things get to be done the right way. So we do salute him, we remember him for that, and we condole with everybody. May the soul of Alex Mukulu rest in peace. Muka mulungi ekiseera kyonna mbeera still leader of opposition Speaker wa Buganda family ya Alex Mukulu n'abooluganda bonna bonna abakungubazi mwenna atigatta wamu bana artist bonna
mulimi ono kali Katonda abeere mukulu ono church fika waffe bandi baffe eddiini waffe oludda lwonna abali wano abooluganda bakola bekwano twala omukisa guno okwebeza ennyo Mukama Katonda olw'obulamu lwa mukulu Alex mukulu kubanga ffena tumanyi Katonda abantu naye yakola ki yasalawo naye ffe abamu abali mu byobufuzi Mungu agenda emipiira walubaga ate era alikuwa national platform ng'era y'omu Alex mukulu nabadde avaayo yasanyusa nnyo okubanga yawagira nnyo enkyukakyuka mu Uganda era yawagira His Excellency Senator Mukulu President waffe wa national platform n'agala kyukakyuka mu nsi yaffe ng'alaba ensi etambudde naye ng'alaba omunakola ki yajja okusobola okukalagana mu maaso so nga ffe abakulembeze tujja musaalirwa nnyo ddala era tujja kwongera okumusabira n'abantu bwe tubasaba mwongere musabira ebyagenze Mukama amulamuze n'ekisa n'okusinga nebaza nnyo mwenna abasobodde okujja wano Lubaga division nebaza mwenna abasobodde okubanga bali mu nteekateeka eno y'okubanga mukulu Alex mukulu azizika mu kitiibwa mwebale nnyo mwebadala Mukama bakumye mbeera ze Zaki Mawula Eke Namuli meya wa Lubaga.